Waliwo ebigambibwa nti kampu ya Alienskin oba mulwana bagezaako okuba nga tebabatisatisa n'okuteekawo embeera nti musobola kufuna justice. Sawa nange wali kutosa Isaac papa womugenzi. Mu mawulire ge tulinawo famire y'omugenzi batandise okubanga balajana bano ngenda kusaliramu kapaati nga taata w'omuvubuka ayogera engeri famire ate abaana ba Fangone Forest engeri gye bali mu kwanga babatuusa mu kusaba no sok like nge ab'obuyinza ensonga eno bagiri wakati era bali mu kubanga b'engejinga ne parties ebbiri oba oli awo omuvubuka afune justice era bazuulire ddala ekituufu ki ekyaliwo. Wetwogera omuzimu gw'omugenzi gulumira abo abamukuba era wetwogera guli mu kubanga gubanja masiki ye ate obolyawo n'ebimu ku bintu bye ebyasigala ku kitebe ekya Fangone Forest okusinziira ku baana b'embaale. Kakati abaana b'embaale si basanyufu nsoose kakwe famire eno owulize ebigambo bya taata era bagamba nti bagendeddera mu bw'obuyinza katusuubire nti this time round omuvubuka ono anafuna justice okuzira ddala ani ddala eyali emabega w'ebikolwa bino nga tewali gwe tupinienze. Namukingi Told that you're already in court. We are already in court. Because today I talked with some people from Kampala, and that is what we are following now. Okay. Yeah. The allegations that the team of Alienskin or Mulwana, as we know him, is trying to threaten you in a way that they don't want you to take a further step. Exactly, that's what they are doing. But as a family, we have decided to move ahead. Okay. Yeah. How big is the loss of this young man to your family? The boy was still young, and we had a lot of hope in this young man. So we have lost a very big Ugandan. Evidence. Endo bigambe nyokoto mbavu mulinga amazi. Jano obusiro bwamwe. Muloza mugwanga lino buli mutategera. The boy talked. He said it ngatanafa. Wano jola muwe yafamu atugamba mutya. What did you say? Emotoka ya motomedde. Dala yali motomedde. Apart from court, have you got any call from police headquarters in Kampala? Not yet. Okay. Yeah. They have not communicated anything? They have not communicated anything so far. But during the burial, was police represented? No. Okay. So oyo mukwabo bazadde b'omukulu ono omukulu Namuking. What was his real name? Because most of us know him as that. His name was Namkoa Nathan Wilfred. Yeah. And when did he leave home to go to Kampala for work? Some 4 years back. 4 years ago. Yeah, but he used to stay in Mbala, I think. So he had to move to Kampala. Okay. And some few years, I think 1 year ago. Yeah. Has he been communicating any challenges as regards to his work? No. He hasn't been communicating anything? Yeah. But you've been in good relationships with him? Exactly, because some few weeks he was around, then he went back. Okay. Yeah, some 4 weeks or 2 weeks. He was around within this area, he was moving around Amisinwa, then he went back. Exactly. Have you got any story behind the scenes? What happened to him? Yeah, we got some stories. It was a fight. So we heard that those guys of Fangone Forest, Alienskin gang, captured the boy and took to the forest. I hear the forest, and they had to, because we saw some recording on how they fought. Yeah. You had a video clip? A video clip is moving on social media. So when they captured him, they took him to the forest? To the forest, that's what we had. Yeah. And then what happened after? You have no clue? We have no clue. Okay. So what is your appeal to the authorities? What we are appealing to the authorities, we're asking for some help. Yeah. They intervene in this matter. In terms of? They should take action against the Alienskin, the so-called Alienskin. Yeah. Which are the... Jola mchecha mutukako. Lwachi mmwe buli kiseera it is you. Every time it is you. Lwachi every time mu buli afa manyaga mmwe gogwogerwa.
There is something wrong. Lwaki buli afa amanya gammwe gogogerwa mukufa kwa Jolamu, it was you people. Nemuteekawo obisitole yabadde ava kukiba mwana ku ssomero emmotoka n'emutomera. Tetukyasobola kuwuliriza busiru bwammwe. Enough is enough. Mutumanyira manyira. Ekimala kimala. Lwaki buli kiseera mmwe mukuba abantu yemmwe mukufa kw'abantu yemmwe? Why is it every time you? Kati we mulabanga gubasinze nga mutandika kamiliyoni yatulwanisa, Alienskin tewali yakulwanisa. Nobody is fighting you. Alienskin tewali yakulwanisa. Wagano okwejjako ebivubuka bikulimina bitalina magezi. That's it. Totandika banwanisa nze ngendako mukuyimba Alienskin wano tewali yakulwanisa. Gwe weerwanisa gwe kennyini. Gwe kennyini gwe weerwanisa. Wabulwa empisa n'okwata agavubuka agatalina magezi gotasobola kufuga. Criminals byotambula nabyo. Criminals yawo bannwanisa. Era kubanga gwasoso wagire n'alemu. Bebe kulu abadde wagire n'alemu. Waliwo yali amulumiriza ati yatta omuntu. Kwega Alienskin gwasoso okuwagira n'alemu. Si gwasoose mukwano. Babebe kulu bawagidde n'alemu, balagadde bayimbye mwe n'alemu nga tewali abasonga mu ngalo. Alien. Eno ensi ogiraba muganda wange. Eno ensi Alienskin ogiraba. Ffe tulabye bangi wano. Tubalabye ne basipapa baaliwo. Alienskin si gwasoose. Ne bannange nze ne bwe mbanga nsiri wadde nsaba Mukama yannyambe nze sisiri walanga kutuuka ku muntu wa Fangone. Obwo obusiru buba bwa kika kya waggulu. Kati biri mu kwasaamirira byamala dde okutta omwana, byalabira ddanga bibbabu bimukuba omwana, kati biri mu kwasaamirira olw'okuba ekyo kifala mbuno kyakola live luli mu nzikiza mbone kigamba kyakola live mune kigamba mbu kintu kyonna we kintuukako, kati gwe bituuse ku bantu gwe kyogera tebisobola kutuukako. Abasajja beesimbyewo ku bukulembeze bali mu kutya kubatta, bali mu kutya masasi, gweoli mu kwasaamirira otidde na bigambo. Era bijja kutuukako bw'oba okyakola ebyo, bijja kutuukako n'okukubwa okubwe. Ebyaddala gwerinda n'okuzowa bagenda kuzowa, ebyo nno tebinnaba n'ebirala bikyajja, gwe buli nsobi gy'okola manya ekyuka edda. Nene ogatunya nga gasaamiridde mbu papa mbu bannange bamusibako mbu bonna bafuba bamulwana. Famire kyekulwana ng'ate wagamba ogisobola, wagamba obasobola, era wekaniikiridde ku buli omuntu omukola ki omusobola. Kati deni guma